Omusezzi alidde Munnayuganda ku deportation paka Munnayuganda bwafudde. Kikangabwa ky'amaanyi waliwo mu Ethiopia ku deportation asoobye n'ayingira luumu Munnayuganda gy'abadde. Omu Ethiopia kyakoze ng'ekitambo kimulinnye, luumu agisibye n'avumbagatira Munnayuganda n'amukwata n'amulumaaluma mimwa n'agikutulako olulimi n'alukutula paka bw'atuuse ku mumiro n'aguluma. Bannayuganda n'abantu ababadde ebweru bagenza okuyingira nga omu Ethiopia amaze okutta Kadama waffe Munnayuganda ku deportation. Bannange ebiriwo si birungi n'akatono. Zako sawa kola katuto Munnayuganda afudde oyo omwana gwe baliridde wane waliwo omugonji omuki Alidde abadde muki wabadde wamu mu Ethiopia naye nga mbu balimu eddalu kati babadde balalu nga balina lumwe babeera kyakoze nga akwata mwana munne naye omuwala gwe balidde Munnayuganda nga amusika paka mu bathroom kikabeerayo waggulu bokka teri amanyi nga amusika paka mu bathroom nga amutuulako nga atandika okumulya amulyamu amaaso emimiro emimwa kati omwana afudde naye omwana nga Munnayuganda. I don't know if you can post oba abantu basobola omulaba hazina bano abantu be Saudi bw'anaabulako abamunoonya bagenda musuula mu ddongo kitegeera. So I don't know if you can post her. I don't know cause teri asobola mu recognizing face yonna yafudde kitegeera. So I don't know naye tuguddemu ekyekango omwana alidde mwana munne paka kumutta wabayitawo gundi wa Masaka deportation kitalo nnyo kitalo ddala ekya story etuuse matu gange olunaku olwaleero okuvira ddala olunaku olw'eggulo akatambi kano kali mu kubeera nga katambuzibwa naye nga tetumanyi exactly ki ekyabaddewo not until wenfunidde ddala akatambi okuvira ddala ku source nga katunnyonnyola exactly ekyabaddewo neera nga ekyatuuseewo Omusezzi yalumbye munneewe ne yeesibiramu naye mu ruumu n'atandika okubeera nga amulumaaluma paka Munnayuganda ono we yafudde. Omusezzi eyalumye teyabadde Munnayuganda wabula gwe baalumye yabadde mwannyinaffe Munnayuganda ba Kadama abali ku deportation center bagenda okubeera nga bayiiya 10 naye nga balinze okubeera nga bakomezebwawo mu ggwanga erya Uganda olw'ebigwa tebiraze oba olw'ebimu ebiba bitagenze bulungi babakuŋŋanyiza ku deportation center awo obeera olinda kubeera ng'okomezebwawo mu ggwanga erya Uganda si mu bulungi naddala abo abakomeddewo nga bayise mu deportation center oba nga babakutte ne babateeka ewantu balinde nga baprocessing empapula zaabwe balabo baziri valid wate ziri invalid basobole okubeera nga bakomezebwawo wano mu ggwanga erya Uganda. Kankutereka akatambi kaneeno naawe okeerabireko okuba gye byatandikidde paka gye byakomekeredde naye nga sinabeera nga mbikuteerako full details. Kankusaba mbi subscribe nga noko SMX Media tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino byonna nga bwe byagenze maaso keeka n'akatambi. Omusezzi alidde Munnayuganda ku deportation paka Munnayuganda bwafudde. Kikangabwa ky'amaanyi waliwo mu Ethiopia ku deportation asoobye n'ayingira luumu Munnayuganda gy'abadde. Omu Ethiopia kyakoze ng'ekitambo kimulinnye, luumu agisibye n'avumbagatira Munnayuganda n'amukwata n'amulumaaluma mimwa n'agikutulako olulimi n'alukutula paka bw'atuuse ku mumiro n'aguluma. Bannayuganda n'abantu ababadde ebweru bagenza okuyingira nga omu Ethiopia amaze okutta Kadama waffe Munnayuganda ku deportation. Bannange ebiriwo si birungi n'akatono.
Yabasezaako. Sawa kola katuto Munnayuganda afudde. Oyo omwana gwe baliiridde wane waliwo omugonji omuki Alidde abadde muki wabadde wamu Ethiopia naye nga mbu balimu eddalu kati babadde balalu nga balina lwomwe babeera kyakoze ng'akwata mwana munne naye omuwala gwe balidde Munnayuganda ng'amusika paka mu bathroom gikabeerayo waggulu bokka teri amanyi ng'amusika paka mu bathroom ng'amutuulako ng'atandika okumulya ng'amulyamu amaaso emimiro emimwa kati omwana afudde naye omwana nga Munnayuganda. I don't know if you can post oba abantu basobola omulaba hazina bano abantu b'e Saudi bw'anaabulako abamunoonya bagenda musuula mu ddongo kitegeera. So I don't know if you can post her. I don't know cause teri asobola mu recognizinga face yonna yafudde kitegeera. So I don't know naye tuguddemu ekyekango omwana alidde mwana munne paka kumutta wabayitawo gundi wa Masaka deportation Saudi naye empya deportation empya nga seeri enkadde we bibadde kati mulambo bagututte naye alidde munne poliisi yamututte ninga omwana abadde Munnayuganda abadde mbu yakava ku poliisi mbu abadde n'emisango so abadde yakadda ku deportation nga baagalamu deporting akomewo waka naye ng'alimu eddalu so abadde abeera ne banne eri abalalu gye bamuliiridde nno. Amaze okuyingiza mumutwale mumulye uye bamutwala balinya abaana Jesus